LMTV Uganda banange mbabuzaako mwene okusinza mu bitundu ebyenjawulo mugamba mutya banange mwene timweze njalo ku Facebook banange LMTV fans mugamba mutya mbabuzaako mbagamba happy new year ne bagamba wano ku LMTV Uganda buli tuna shooting nga oba buli lunaku oba buli di fe tujja gamba nga happy new year kubanga mwe muli bamaanyi nnyo ekintu kino kye mukola banange mukola kyamani program ebera Stebazi sonso mala wano kawabera ate amawulire gaba celebrity ate getumaze okunoonyerezaako naye nga tewerabira mwana mlezi Lawrence yali behind the camera te the Queen Mbabazi naberawo nga producer the next anabera wali okubera nga abitema the king himself King Moteji nabera wali nga abiteeka ku screen okwo kwobirabira program nebera Stebazi sonso mulambera mwene mwala Queen Sylvia wamne mnange Joma Kenzi era nga nange nyongera ddala okubabuuzaako muli mutya mugamba mutya mujeba jona gye mutusaka engalo mwebale kukola mwebale kukola kyenyinza okubagamba naye nga mwebale tuwanika mwebale tuteeka waggulu mwebale kusharinga mwebale kulayikinga mwebale twagala bamikwano tusiimira ddala naye nga bannange bigenda biteeyo ene waffe biri bulungi nga bwe mutulaba tushanana tuli basanyufu kasimayiro keeka ate nga kali real sikugamba nti kepatiseko bwepatisi naye nga bannanga amawulire tulina mangi nnyo ddala banga buli omutulaba nga tuli babiri wano mumanya bumanya Stebazi sonsomula eba eyingidde mumanya bumanya nti amawulire g'abaserebu ge twetaaga okumanya gaba gakoze eki tulina okugamanya sisobola bulumukwanze nti okubwa nga bane amawulire ge tulina olunaku olwaleero MC Katsi banange nga bwe mwabiwulira yavaayo n'ayogera nga bw'ali omulwadde wa HIV AIDS n'avaayo n'ayogera mu lwatu banga abantu bangi bali tebakimanyi era gwe tetunakimanya naye we yavaayo n'ayogera ne tukitegeera so naye olunaku olw'ejjo bamututse mu rehab center bamututse nga banneno be bamututse forcefully yabadde tayagala genda abadde tayagala genda lwaki babadde bamutwala oba yodde nga tayagala genda bw'ovaayo noweekakasa nti okayina lwaki oba togenda mu rehab center balina okunona anti abeera alina okugenda akima eddagala nga bwakomawo si wekiri munnange olina okugenda nobeererawo ddala bwubanga olina akawuka bamututta agenda kumena ennaku ezo 3 zokka just kufuna international medicine si kyamaanyi nnyo si kyamaanyi just abagagga bakola bwelawe MC Katsi alina sente singa walo zino empiso zinawulira nti ogenda ne bakozaamu omusaayi ne bakuzaamu ompya singa bibyo byakola ekigere byabagaggadde ebyo nga ayogera nti ali ku international medicine ekyo kyakali baby ze nali manyiswaga nti agenze kweriira kuzize zakola mukyala Jemba Sale yamututte munne yagambye olina ogenda ne mu rehab center ne bakugira engeri gye wavaayo n'oyogera n'okyoyogera mu lwatu olina okugenda mu rehab center yes naye nga yoyo mwana mulenzi MC Katsi ate nga presenter ku MBS after 5 mwana mulenzi oyo bambi ye yavaayo nedda kati boyfriend kwa ebya ex byavaawo kati mwami balina ne baby nanti bali bakyawagana mune kati mwami badingana biri eri yalina ne marriage certificate bana nga kyatanga ebibaawo ebyo tobola bakenzo yayimba akayimba bibaawo nga mumunenya katala wakati ekikola si ye yamukumakuma kati mpola muna esirikawo munange esirikawo naye nga bannange bye bifaananyi bye mulaba bye bya mulenzi mwana mulenzi MC Katsi